music. Baby, come on. Essanyu Junior, I'm ready to go. Njagala kusomera message eno. Esigadde recorded messages ngenda zikuwa ku WhatsApp kubanga obudde tulina tewali na musindalo gwa kuteekawo. I'm loved. Dear Hope. Yes, we want to express our heartfelt gratitude for your support in every aspect of our life. Message mwajipandi anti nabalimba mbuno mujja. Ayogera. Nedda mukwano. Mwambuka Listen to me. Anti jamanya messages zenge zegendi. Oba nfumbiddwa Nowhere hiyo. Ngagweho. Okay. Dear Hope, we want to express our heartfelt gratitude for your support in every aspect of our lives. Yes. In you, we found a best friend, a mother, a mentor, a sister, and a best friend. And every good thing you may think of. We can't forget all the sacrifices you make for the well-being of others. We can't express our feelings in words, but just know we count and appreciate every little you do for anyone. Your presence is a blessing to many of us. We know this world is evil, but just you God those who truly adore you, who recognizes your beautiful heart and the good deeds in the community. Thank you for being our rock, and your actions have made an everlasting impact, and we are incredibly grateful to you by our side, and we are feeling blessed having a mom in you. Thank you so much, our own. Remember to always keep that smile on your face. Ate kati nze mpulira yaki kale nyabo itawo contributinze nnyo mikolo gya yabese mmeka mulimu akariza Hope, mama mulimu omwana Ogenda kuwayo waseerera. mulimu kunira nyingi miliyoni meka mulimu omwana bamuyita Nasazi yamenya wansi wayinza okuba wezitewala dawuno eri wali sente muzo zizo gasatu not these ones bali bulaya bawuliriza sente bali bulaya bawuliriza kyenkugamba ziri miliyoni 3 kw'ekitundu oba 4 ziri awo wansi bakoze toto wansi wali obubando mulimu ezina obubando kati akabando nezoba akataano nga bonna ate banjagala n'ebyabwe mwagala abantu n'ebyammwe mubiraba emotoka ekoye kuba mwagala mu mmotoka ndala mpya obuvunaanyizibwa bwaffe weetikka bundi gwe ne weerabira ggwe tubadde tusaba nova omukyalo naava buwama kuliko olugendo n'okujjako emmotoka egenda okufiira alina sound
Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party. Olina meeting za kwanjula jangu otweyune. Tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira. Tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu. Tulina kakaawa kalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna. Weyune Silverback Lounge ku Salama Road okulira na Makindye Secondary School. Tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24. Tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku noti 755 322 755 noti ng'eyeri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment. Fi ababalista coffee school and cafe abasangibwa Nalukolongo opposite has petrol station okumpi n'ekizimbe ky'amakanga. Tuyita abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okujja okuyigirizibwa okola coffee obika ebyenjawulo omuli cappuccino, espresso, mocha ne iced coffees. Tuyigiriza abaana okola juices obika ebyenjawulo omuli smoothies, milkshakes, mojitos n'ebika ebirala bingi nnyo. Tufunira abaana emirimu emitala w'amayanja bozinga ne wano wennyini tukufunirawo emirimu. Nawe ayagala okujja okukiringa osobola okujja no ku Balista Coffee School and Cafe munanga nonywa kacaayi oba kakaawa ak'omulembe. Osobola tukubira ku masimu gaffe gano wammanga 0705 77 44 oba no tuwhatsappinga ku 0777 85 56 45. Balista Coffee School and Cafe for the love of coffee. All right, basebo ne banyabali ku nkola video ne kumukutu gwemunyenye gwanga certificate tuli the beautiful Hope Shifah mu mbeera yonna anekanekanye omubiri agukoze outfit bakayita batya Hope nga tunawana kubuza banange outfit eno Mariam Fashions tugituume ki oba tugituumani bantank Hope Shifah tugituume batyo ka outfit kamanyu linga agenda ku stage tutunulya Hope Shifah abawagizi babadde balina ennyonta ku music okomyewo mu music okomyewo otya mu music Shifah akomyewo mu music Rupees kalina sembo okwogerako naawe nakuganze ndi flexible omanyi gino emyaka tuli myaka egirina okukola ennyo Rupi tugenda otuuka mu retirement nga tukoze bekiri kati waba olina abafaani bo nze surprise nzikola ne surprise zange abantu olaba ng'ozimala ng'era basigaza ennyonta music waliko ku video yange sometime back ne mala nembivaako then abantu babadde babanja till today yeso jukide twali entebe okuba twakola video ya Onina surprise attack gijjukidde abantu babadde baagala kati ne ngamba bwe mbaba baagalanga ne talent njina why not yes nali neewummuzaamu nga njagala neeterezeeko ng'omuntu omanyi tuwummulamu noweenoonya mu bye neenoonyezaamu nalabye nga ne kino bwe mba nkigasseeko nobody gambayo mama ne gambayo yayingiridda mu system gambayo wuyo abinjigiriza tutunulire Hope akayimba kano ani yawandise akayimba ako nno Rupi yakawandiika omanyi omukyalo ono wa Savam Music Savam Band Rina Matovu yawandiika akayimba ako yesebo audio ani yakoze audio yakola audio oyo mwami bamuyita Saint Peter ono wekireka waliwo wekireka yoyo yennyini ye yakuba engoma eyo ng'ebintu byonna olese banazirwanako amaje abakabi Rupi nyanyokola n'abantu abantegeera yes ate nga bali professional mu kye bakola kati omwami oyo antegeera namulabanga like anayambaddeko Shifah jangu oyimbe yingira studio fe wetuli abaagala okukola ekintu kiki why not we push ngena zina Hope tutunulire okomawooko akayimba concept ndalimba tugitunulira ng'ekusuutinzeemu ekutuddemu byoyimba byonna binyuma amaloboozi geego lwaki ndalimba tetutandikidde style ndala tutandika mwene y'engoma eŋŋanda n'okudigida Rupi obuyimba nkyaleeta bungi nyina kolabo ne David Lutalo ye banaye ebyo eyo ndala tulina gye wasooka okukola ne David Lutalo gwe weesirikire twakoze endala weesirikire weeri ate Lutalo yaliko kati oyo brother wange yamukubadde baŋŋamba waliyo show gye twaliko bawaliyo mbozi mukati twali Makindye ku climax nga celebrating abambozi mukati anniversary y'omwaka yes kati Lutalo yali backstage nannengera n'atuma ddanka namuga ayita kasista kangaako ne tufuna meeting nannyombesa
Nangamba Shifah neno waliyo sente zo. Olwedde oyambaza abagole bagattireko n'omuziki obayimbire okitegeera so kati bambadde bubi bayimbi bannanga abanjagaliza bw'omanyi ekintu ekyo nga bafaani baagala bayimbi banno baagala abagole bo baagala abakwambaza baagala buli ali ku seeti eno ayagala nsuubira olabye omukyala Aida Nalugo oyo yali nnyo ennyonyi n'ava e China nadda olwa vidiyo yange omujjukidde ku seeti ya Onina mujjukire si ono gwakolera surprise yetireka Aida surprise omusajja laavu emwegezaamu ampagidde mu bya surprise ampagidde amazina ago g'olaba naye ajja kunnyonnyola kyajja kitya yani atraininze but yali idol alaba nti promoting oluyimba n'alinnya ennyonyi nadda lwaki mba siyimba olina okuyimba n'alinnya yakomyewo oyo g'olaba musama so abagole abaagala okuwa Hope Shifah emirimu nebasooka ku mukolo abazinyi mbayina tebagenda kugira mu kundisho tebatya abazinyi mbayina bamaneja ab'amaanyi ekintu kino tebatya nti Shifah ababize mu surprise ate naba surprise tebatya mbu obudde bwabwe si kyabuyina kino kirina management yaakyo endongo erina manager endongo erina bamaneja tiimu nnene nnyo eyankutteko ani akutte ekifaananyi akutte ekifaananyi Edwin Po omumanyi masavu negwe ng'okaayo Edwin Po budget bamanje baataddemu baani abaataddemu ne tondabye leero Rupi sikyo obimanyi ebyo Hope abasajja bagenda kwegomba oluyimba luno abasajja bagenda Queen boxinga omwami waali bagenda kujja ku mudaala bagenda kujja ku lujja Hope ovudde ogamba mbadde ndibye nnyo Rupi obadde todibye andi bagenda kujja n'ebisende bonna bakufuwa ndalimba n'omulungi zo sente bazeete tuzeetaaga kankugambayo kano Rupi ba extras baffe betulaba mu video bonna balina story nakeera n'ensanga ekyalo kyolaba omukyalo oyo gwolaba Millicent omukyalo oli gwolaba nakeera n'enfuna ekyalo Kiramba omukyalo ono gwolaba omukyalo oli gwolaba yantambulidde kuva buwamu okujja wano obalabe bakutte sente ne bazikuŋŋaanya bansanyuse those people bafuuka part of me nyina omukyalo abadde awo maama eno kandi muzimbira nnyumba nyina famire nyina omukyalo oyo ndi mukolera business tuli mugaziya kati basupportinge Hope Shifah bamugule ku mikolo sente ezo nyina famire nnene abo bolabaawo ojja kulaba omukyalo ono nga mukadde naye ampita sigenda kwogera kyampita mu kale nga tudduka olwokuba tuli kati nyina bangi abeetaaga sente ezo kati bazituwe nga tudduka nga tuli ku video shoot twasemba okuba tubadde tulina event yaabwe bawo annual buli mwaka tugyogereko eya buli mwaka Hope Shifah twasemba kuba yali ku club box kati abawagizi bobadde owa ekintu ekyo kya buli mwaka bakoze batya twali club box we twasemba okubeera buli mwaka twategekangayo something buli mwaka every January twatekanga something kati okusinziira ku management ya Hope Shifah n'amaanyi ge tuleese bagenda sooka bategekeyo omwaka ogujja mwetegekere olw'okusaba kw'abangi bagenda kuleeta manager wagituumye ki an evening with Hope Shifah oba best of Hope Shifah tontegekera 10 years of Hope Shifah nkyali mwana muto eyo ya mwami Sebatta kale tuli ku video shoot bonna abatuwerekeddeko be balikola ne set nungi ya Edwin Po n'abasigadde kasubira video egenda kuba nungi